Nabawadde part 1 Pastor Jejo yabadde azze ku kanisa okwebaza because at the end of the day Katonda yabeera akirimu gwe newokolotya kasita owangula bwoti abeera Mukama nga yakuyambye, so yabadde alina okujja ku kanisa okubanga yeebaza Mukama Katonda. Ku Life Builders yabaddeyo olunaku olw'eggulo era n'abagabula ekijulo, yali abasuubiza bagabula ku kijulo naddala abo bataaliyo ku mukolo, era bw'atyo yakituukiriza. Yalese cake ne basada ne banywa soda byonna ne babyekola because cake ate yesinga guba mukolo cake yeba ekikuba. Kati nalabye abantu bangi nga complaining about the dress code naddala mu first video gye nabawadde, baana bangi bavuddeyo ne bacomplain. By the way nze nasosola ba clip yo naso sekiraba ku TikTok naso se nenkalaba nendowooza nti oba byadda kuba naso se nendaba nga olubuto lunene nendowooza oba maybe she was pregnant nga byadda nenkayitako. So someone sent me a link nangamba gwe nga tonnatuwa bino ne mugamba bibaddewo. Nangamba Pastor Jeje yazze ku kanisa okwebaza ne mugamba tekisoboka. Nagamba lwaki ogamba tekisoboka ne mugamba no that dress code nze ndaba taso agenda mu kanisa kwebaza bwatyo. Omwana nangamba genda ku Life Builders Church like ku YouTube channel yabo olabe ekyamazima nagenze ku Life Builders nendabanga omwana kyagamba kikyo naye wano kya Pastor Jeje no era nange kati neyunze ku baana abo. It's a no for me. Someone who is a senior pastor ate ng'oli maama, you're mentoring people. Ekyo kyabadde tekyetagisa. Olugoye lwabadde luwanvu okubeera nti lwabadde lukwata kyandibadde kyamaanyi but waggulu eno lwabadde lulaga nnyo omubiri. Kale ekyo nze nkimaze wamai to judge. I'm not judging anyway, just ndabye abantu bakoogeddeko nnyo, so nange mbadde nina okuwa view yange ngenze abawadde video eyo. Kale kansoke mbalage byabadde ku Life Builders oluvannyuma tugende mu maaso. Kulyaki ge mateeka gaayo togiraba. Omukazi ye Pastor Jeje akutta omuzindaalo n'omusajja ye Pastor Sekitoleko akutta omuzindaalo. Haleluya. Kale tugenda kubala abagole baffe mutukwatire akambe mutukwatire ekijambiya naku zino tetukyazisazisa bwambe bananga abawala esowani siziraba musobola okunogayo obukoola oba endagala bwe mubanga kimwasazeewo ziri kumpi musembere kumpi abawala emubeeraawo mabega. Kale tugenze kusoma kasita owulira diguli ng'okola ki ng'osala baby P7 senior 4 nga mupapa nnyo nze mbala gamba bwe bakuwa omukolo ng'ogukuli mu mikono gyo olagira ne mukama mujja okungobya makayi awo n'ekiso kikola ki kikirira ku diguli. Nebaza Mukama ku mulembe gwaffe nti Mukama atuwadde omukisa. Njagala okutwala omukisa guno nabasuubiza tugenda kujja na wano tukole pate era keeki yammwe yiino. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda. Yesterday ennaku z'omwezi nga 2 twali Munyonyo ne batutikkira, ate yesterday twabadde ku Nikan Entebbe awo ku Lwentebbe ne tulyako kaddina. Guys kiki Moses maama abadde yeebase ndowooza aloose buloose. Mukama yeebazibwe. Njala okutwala omukisa guno mu service yaffe ndowooza Mukama kino kyeyagadde tukikola akawungeezi. Twalinze keeki emisana nga tetuuka, ate nange mbadde nva mu buweereza mu baana neebaza Mukama nti ankomezaawo akawungeezi nga weemuli. Baabaddeyo eggulo ku pate mwawulidde bazadde bange, ndowooza bulijjo bye mbagamba mwabitegedde, mwalabe ba obbi bange nti olwaleero okubeerawo kwange nga ndi mulamu Katonda yennyini
era njagala okwebaza Mukama nti ekirooto kino ekyokusoma nakoma okusoma 2-3 gattamu emyaka egyo giba emeka 20 mu emeka nakoma 2-3 nemmala senior 6 naye okumaliriza senior 6 naye ayaananga nnyo nengenda ku university naye tuition n'amala n'akola atya tuition n'abula angattako yali 2004 Musumba Tom nabagambyeko ab'emisana yali ampeerera ebiseera bye twaliwo abaana bangi ate nga ssente mutundwe teziriwo nga kati olwaliro Musumba Tom abaana baweerera abatuusa ku university and they celebrate naye ffe emyaka gyaffe bambi tezaali nnyingi era batwongerezangako emitwalo 3 so nga Compassion International ekuwa then muzeeyi n'akola atya naye neebaza Katonda nampa omwaka nanga nakama tegenda okole program eza computer naye nga mpulira olwaliro kyengraduate nze ekyo kuva mu buto bwange kyenayagalanga so nakoze mass communication journalism ne specializing in public relations so nakyagala okuva mu buto bwange n'enkiyayanira so era bwe yampa ssente nenzitwalayo naye nezitamazaako nzasomako semester etya emu yokka nenga ne kasiteera ninyeeyo kasita nkoze eki ninyeeyo naye akaseera ate mwami Jjuuko era mwe yajjira mu kaseera ako nga ngenze ku kampasi nayina emyaka 2 olwaliro nabadde ntunulira muwala wange Joy neŋŋamba kale bannange mwami Jjuuko oba yankwata bukwasi ngana beje emyaka tosobola kufumba banzima ddala n'ogenda mu bufumbo naye omusajja ono yambeerangako Mukama yeebazibwe nga ndi ku kampasi naye nga buli kanaku ajja gye nali nsomera buli kanaku kati nali njagala nnyo nze nali njagala nnyo ebya firimu ebyo ebinigeria n'ategeera nti njagala nnyo ebinigeria kati nga nsasulira n'embiraba naye nga buli kanaku ajja n'antunulako ku campus buli kanaku nga ajja n'antunulako kati ate nali nsula ku Rwenzori Courts mu kibuga awo abamanyi Rwenzori Courts nga mbeera wa musumba wange nga era buli kanaku alinnya Rwenzori Courts n'akola atya emyezi 4 gye yankwanira ku 3 nga kyekyo kyakola nga ajja n'akutolotooma nakasuka obuga ogenda omulengera nga ajja walampa olunaku lweggulo twabadde mu Nnyonyo ku Lwokuna nenzijukira nti first date yaffe yantwala e Munyonyo bwe nakkiriza yategena nange saali mwangu kubanga yansanga nga nange ndi mafuta malala waliwo gaayaawo nga tasobola kumunzijako Mukama yeebazibwe kati nga mugamba nze nina omusajja myezi 3 ne giggwako nze nina omusajja naye nga buli kanaku ajja n'akola application paka lwe yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba out of 1,000 men I'm the only one who have received the sight to see you kati omanya ka competition kaali kangi naye mu byonna Mukama akaseera ako ate nali sobola mugamba nti tuition simukola ntya simulina naye nekigaana so mu kaseera ako 2 nagenda campus 3 mu November August then 2 then 2 nagenda 2 ku campus August 2 mwami Jjuuko nampasa January so yankwanira emyezi egyena era bwe nakkiriza bwe nti budget nagikolerawo nantwala naye nga obufumbo ebiseera ebyo si kyekyali nnyo ekyamaanyi tinali nkisabira nnyo nali nkyagala nnyo akaseera because twali twewa time ne gaayo oli gwe nali naye naŋŋamba kankuwe time osome bw'ona amaliriza then twewase basinga omunansonyiwa omanyi bwe njogera ku bujulizi obwo mutabuka
Second September nja bagamba twagenda okusingana nga gayi tufaanaganya emiziro nga kojja wange so nga tetusobola kweyongerayo naye Mukama mwebaza nti akaseera ne tutambula naye nga mpulira ekirooto bitandise gamba muno bikoze eki bitandise mbadde nsaba abakoze ku keeke mugiteeke eno waggulu bannange girls here tetulinawo biwala wano bisobola biri kwiki ni bannange nammwe mujja kutuleetera obuzibu oba mugikuba ekigo tunagiyolawo buli omu n'ekifiikye omukolo gwabadde tegusobola kuggwera eri kyusaamu bwoti etunule mu bantu ate ng'olina ogikyusa gamba bajja kuwa ekyamagero kikulemerewo Haleluya. Kuliko omukazi kuliko n'omuki oba gwe tolaba bano tebagituusiza wamma wenjagala kyuse ekkanisa eddeeno obe gwe bano kyusa olaba katifa abakutte emizindaalo fekka ffe tugenda okulya ki ge mateeka gaayo togiraba omukazi ye Pastor Jeje akutte omuzindaalo n'omusajja ye Pastor Sekitoleko akutte omuzindaalo Haleluya. Kale tugenda kubala abagole baffe mutukwatire akambe mutukwatire ekijambiya naku zino tetukyazisazisa bwambe bannanga abawala essowaani siziraba musobola okunogayo obukoola oba endagala bwe mubanga kimwasazeewo ziri kumpi musembere kumpi abawala emubeere awo mabega kale tugenze kusoma kasita owulira diguli ng'okola ki ng'osala bebi 7 senior 4 nga mupapa nnyo nze mbala gamba bwe bakuwa omukolo ng'ogukuli mu mikono gyo olagira ne mukama wo mujja okungobya makaayi awo n'ekiso kikola ki kikkirira ku diguli naye tetunnayogera ki diguli nakanyonyi Cavendish University mpaka ku diguli bamaliriza kale jangu muje mbayambeko on your marks set wama musumba soko oteeka akantu ako wansi kubanga bo banalya ku keeke bantu bazibu nnyo Moses aliwa woliawo oli ku kido musumba yambala tojjudde peshe yambala jangu eno yambale bakambala bwe batyo nawe yambala gweno peshe yambala bulungi yakuleeta obuzibu wano musembere eno maaso wamma omukyala ono kirungi bakujje mu layini mu mutwale ye afunye eggaati lye aliko ebyo George twagambye omukolo guno guli mu kuggwa leero lwe lunaku olukola ki olusembayo bano ekyambalo kino tekiba bwe kiti kiba bwe kiti naye kyasaasaanye mu famire yonna
eyatutte ekikofiira yakitutte mbagambe yatutte ekikofiira wamma bw'osoma mu byawandiikibwa omutwe kyeki omutwe yaani naye gw'otegedde obikuliddwa ogwe bayibuli bagiwandiika okuva ku lubereberye naye bagamba basembayo na kigambo